kimu mugenda kiwulira mugenda kirabako embali temunnabira mugenda birabako bwe mmala basaba okulya video eno n'okugisaasaanya kati awo mbafundikidde tugenda tandika video okusookera ddala njera okutwala omukisa guno okubaza abacomrade mwenna abakola live stream videos ku TikTok abobuwala bano abobulenzi omulimu gwemu ku Facebook abaana abobuwala n'abobulenzi abakola bu short videos ku social media platforms zonna okuli TikTok, Instagram ne ku X ba Twitter mwena mwebalire ddala njera okubaza sharing information eno abakola screen recording ababusalamu mwebali nnyo mwebalire ddala bw'oba toyina software asobola okusalamu videos no osobola okukozesa screen recording buli muntu alina smartphone erina screen recording osobola okubanga recording eddakiika 5 n'okata recording eddakiika 5 n'okata recording eddakiika 5 n'okata abantu bano basobola okubanga musindika obuntu buno basobola okufuna mu WhatsApp groups ne ku mitimbagano egy'enjawulo kale gwakola ekintu kyonna ng'okola screen recording oba osalamu videos no I salute you oba nnyo balire ddala kati olwali ngenda bawa akalowoozo ka leero sigenda bwa kigula lwe tutandika information kati akalowoozo kalo jala kagenda eri baganda baffe bonna abali mu ggwanga erya United Arab Emirates obwakabaka obwegattire wamu mu ggwanga erya United Arab Emirates nti obwakabaka obw'abasiraamu obwegattira wamu obukola ekigambo United Arab Emirates mwenna nina obubaka bwa Uganda mwenna abawangaalirayo mwabalewe ku mutimbagano nenze buno minisita akwataga ensonga z'amawanga g'ebweru omukulu Nalebo Nkunyingi Muwada yabumpadde nangamba mubategeeze mwenzo kwa mwabala yekodda n'aballa babufunye dda nga sinawo bawa njagala nsooke buno baka musindikire embassy ya Uganda ne consulate yayo mu kibuga Dubai ne bugenda wa mirundi ebi njala bugende ku embassy ya Uganda e Dubai ate bugende ku consulate njagala bugende ku embassy ya Uganda e Abu Dhabi bumale bugende ku consulate ya Uganda e Dubai muulize bulungi nnyo ambassador wa Uganda mu ggwanga lya United Arab Emirates atuula mu kibuga Abu Dhabi nawe consular gwe simanyi omupya atuula mu Dubai bono bakanjala bo basindikira ngangera osoma message eno bakulu tufuna okwemulugunya okuva mbanda Uganda abawe b'omusolo abajja okunoonya ekigula magala eddiba mu ggwanga erya United Arab Emirates wonawe babavudde nti abaana bano oba abakyala bano bajja ku embassy okufuna services ku embassy naye ne mbagano bwa services olumu ne mbasibira n'ebweru ababaze ne mbagamba nti system tekola eri wansi bwetwogerera olwaleero jja nafunye essimu esukka 25 nga bannayuganda bali stranded ku embassy ne ku consulate za Uganda eziri mu ggwanga erya United Arab Emirates ng'abaana muganyo boa services lwaki temuwa abaana bano services embassy ne consulate ziriwo okulwa bannayuganda ate abaana bano buli sente gyakola nga ali mu United Arab Emirates sente bwagisindika n'eddeeka emala ne bagifunza ne bagizza mmwe kwe muli emmere kwe musulwa kwe mulya kumuweererako abaana bammwe yensonga lwaki muli awo lwaki abaana bajja ku embassy ne mbawa services one abaana bangi babulwa passport zaabwe naye abaana bazze ne bamala okuapplyinga passport nga balinda mbaddemu obajjako fingerprints nebiddako ne mbagamba ekyuma kiri wansi naye nga temukoze general communication kutegeeza abantu bano nti ekyuma kiri wansi ne musirika busirisi buli yamuga nti ekyuma kiri wansi tekiriiko yo polisi ye Dubai o migration ye Dubai ebyo tebimanyi singa mutuyamba consulate oba embassy ya Abu Dhabi mu ggwanga erya United Arab Emirates bwe mbanga mufunyeemu mechanical problem machines zammwe mutuyambe muwandiikire Minister of Internal Affairs mu ggwanga lya United Arab Emirates oba consulate oba migration mugiwandiikire mugigambe nti yes bannayuganda bajja okufuna services naye tuyina technical problem mu machine zaffe ezirina okubawa services please mutukwatireko mpola mpola nga mukwasa ku bannayuganda naye temukikola abaana bali stranded ate nga bava ku mirimu abamu bagala kulinga visa zaabwe abamu ekizibu ekiriwo kankibagambe abaana eggwanga lyabawadde ekisonyiwo okutereeza oba okufuluma eggwanga nga tebasasudde ne bali stranded olw'okuba services tezikola kati kambasomere mu kalowoozo ka leero then mulyoke mutegeera ensonga zino wammanga mu kalowoozo ka leero nja kukasindikira mwena bannayuganda abali mu ggwanga erya United Arab Emirates buli Emirates yonna gy'oli buno baka bwammwe
abatannabufuna n'ababafunye buno baka bwamwe njagadde sooka kuyisawo message eri jeno ekwatagana ku embassy ne consulate kati bakulu muwulire bulungi nnyo bwe munnayuganda yenna awangalya mu ggwanga lya United Arab Emirates waliwo kye tuyita visa amnesty egenda okukomekereza ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno omwaka 2024 nga kigenda eri bannayuganda bonna abali mu ggwanga eryo. Amnesty kye kisonyiwo eggwanga lya United Arab Emirates litera okugaba ekisonyiwo eri abo abaggweerwako visa zaabwe oba abaliyo mu bukyamu oba nga mwagala kuddaka naye nga mulina okusasula ensimbi ezimubadde nga muli omumenyi w'amateeka. Kati amnesty eno eggwanga 31 kati esoma bweti. Take note. The UAE amnesty program that begins on 1st September 2024 allows all Ugandans living illegally in EU to 1. Exit UAE without paying overstay, fine or fees. Nti ekisonyiwo kino eggwanga United Arab Emirates likugamba nti osobola okufuluma eggwanga eryo ng'ennaku z'omwezi 31 omwaka guno nga tosasudde ssente za overstay oba ensimbi zonna ezeetaagisa. Number 2, choose to legalize your status if they wish to remain in UAE. Bakuwa omwagaanya okutereeza empapula zo okusigala mu ggwanga eryo ng'oyita era mu amnesty eno. Legalize your status require having your Ugandan passport. This amnesty program includes all types of visas, including expired residency permit, tourist visa, which may Ugandans have previously used to come. Bakugamba nti era mukawairo kano akokubanga otereza empapula zo mulimu kyetaagisa okubanga olina passport ya Uganda nga kweri muguno mweno program y'okusonyiwa nga kuno kulimu n'ebika bya visa byonna ebyetaagisa okuba nti visa zonna omuli nti visa yaggwako ekadi yo eyobutuuze yaggwako oba visa yo ey'obukyaze yaggwako nga kino kigenda eri bannayuganda mwonna mutegeezeddwa okukikozesako budde bukyali. Akasembayo kagamba bwe kati Ugandans with children in UAE should equally take use of this program. Baga nti munnayuganda yenna eyazaala omwana ng'omulina mu ggwanga eryo naawe kino kikkakatako okuba nti okozesa omukisa guno okuba nti otereza ebintu byo. Tukyagenda maaso. The current amnesty program has no entry ban, meaning you can leave UAE and return. Bakugambye nti embeera eneriwo ey'okuba nti bataddewo ekisonyiwo essaawa zino etegeeza nti osobola okufuluma eggwanga eryo ate era n'okomawo as long as you entered or stay in UAE illegally. Please hurry and access all the neighboring migration offices or centers in all Emirates and take use of this amnesty. Several companies and employees are also committed to the various migration centers for offering start-up jobs, and they seem to assist those with passports in the amnesty clearance. Those without passport need to secure emergency travel document from the Ugandan embassy. Unfortunately, I'm informed that the embassy can't issue passports for now, meaning you have to first return to Kampala. Weeks ago, interacted with UAE migration officers at Ali Awi and verified that the above amnesty status too, which is encouraged our dear Ugandan to make use of this opportunity. More likely after it closes, there will be a massive migration arrest across UAE. In my sincere advice to the many Ugandans distressed in UAE, make use of this amnesty before it expires. I will continue following up the several challenges and issues that affects you and those which concern Ugandans in diaspora. Yours truly in service, Nkunyingi Mwada, Shadow Minister for Foreign Affairs. Bwato bweyangambi mbatuseko obaka buno mutegeddemu n'abana Uganda bali mu ggwanga erya United Arab Emirates ekisonye kikyaliwo mukikwasaganye ng'obudde bukyali bwe kimu kitambulireko mukimalirize. Kawedde bulungi nnyo kati njala genda ku information yandeese. Alright. Kankajje namu kalime kuntawanya wano. Byengendo okukola leero. Kati tutandikira luddawa kuba information nina nyingi.
simanyi tugenda tandikira wallahi simanyi tugenda tandikira naye ndowooza kantandikire ku security alerts then tuleke tutandike video ey'olwaleero katandikire ku security alerts then tuleke tutandikire ku video ey'olwaleero nga bwe tugenda ogikwasaganya mpola ow'omutwe omunafu video gyesonyiwe tojja gisobola ow'omutwe omunafu video gyesonyiwe tojja gisobola nze nkubuulira video ya leero ow'omutwe omunafu munnange gyesonyiwe tojja kugisobola tutandikidde roddawa katutandikire wano tutandise ne security alerts buli omu njagala owulize bulungi nnyo ennaku z'omwezi ziri 27 zakooka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2024 buno obuntu njagala mbusalemu particularly bwe mumala okubusala mu reposting mu butereke mu season zammwe in case of anything mu bujja okateekako ennaku z'omwezi wenkoogeredde n'okasalamu n'okapostinga n'okaleka mu inbox yo ewe kiba kiguddewo n'ojjayo bw'ojja kubanga okugema kusinga okuwonya tutandise bwe tuti kano akasooka kabyakwerinda njala kagende eri abakulu b'amasomero bonna mu Buganda region njala bategeeza nti waliwo olukwe olutegeke obulungi nga Yoseliti Bahabulwa ayina ettima n'enkwezenge okuba nti takyagalira ddala kintu kyonna kiyimiridde mu Uganda mujjukira nti mu kwebuzabuza ng'afukaana bateri amukwatira ssimu yagamba nti lwakiri okulemererwa ayonoona alaba emyaka gimuwedde akatambaala ayagala kuleka ng'eggwanga lyonna alitadde wansi ye bw'ati bw'agamba mu nkola eno abaana bakadda ku masomero abaana baffe bino bwe mbyogera mu Buganda mba njagala mutaggule ku bigere mutwaleko mu Busoga mutwaleko mu Bunyoro mutwaleko n'embito ly'omawe mambuka wayinza okuba nga nayo bayinza okukikola okuba nti bwe tuba tubyogedde wano ate bakitera obbikola mu bitundu birala buno bakanjala bugende kabyakwerinda kagende eri ba headmasters na school owners across Buganda. Please be very careful. The Chieftains of Military Intelligence and the Internal Security Organization plus SFC on orders of Yoweri Museveni, they have ordered all their security agencies to start with immediate effect to plan how to set fire on some prominent schools across Buganda, Busoga region, and the southwest of the country, including the northern part of Uganda, in order so that they can create instabilities mostly in the Buganda region. Nchidam, Yoseliti Bahabulwa ng'akozesa ebitongole bye omuli Chieftains of Military Intelligence ne Internal Security Organization n'ekyo ekya SFC. Yabalagidde batandike okukuma omuliro ku masomero ga Nansangwa mu Buganda, mu Busoga, mu Mambuka ne mu Bukiikakkono basobole okuba nti bakola kye balina okukola okuteeka obutabanguko mu ggwanga nga bwe bakyagala kubanga jjukira bire bintu babyokoleranga myaka gy'ensanvu n'olwe bakyagala bikola okuteeka obutabanguko mu ggwanga. Kino bagezaako nnyo okusula bizinesi z'abantu okuttiramu abaana n'okuteeka obutabanguko okubalowoozesa nti waliwo ekikyamu mu ggwanga ekyo nakyo njala mukitegeere bulungi nnyo so wuli essomero ddala likutta omuliro oba okyoza essomero mumanye nti ogwo mulimu gwa CMI ne ISO ne SFC ku biragiro bya Yoseliti Bahabulwa era ng'ebibinja bino byasindikiddwa dde okutandika okusala entotto bute bagenda okukola ebintu bino okwokya amasomero mu Buganda, mu Busoga ne mu Mambuka n'eri mu Bukiikakkono akonkamaze. Alright. Omwami ono yakajja abadde wa NRM yajja mu kibiina kya National Platform recently. Yajja mu kibiina kya National Platform recently n'akyuka okuva mu NRM era abadde atambuza enjiri y'enkyukakyuka naye bw'ati y'ono mukulu we bayita Lubyayi Kisiki y'ono wano. Njogedde nti amannya Lubyayi Kisiki honorable. Ebbanga ddene nnyo mbadde ludda tonotono kona ku katono. Ebbanga ddene nnyo mbadde mukunzi mobilizer wa NRM. Naye neetondera buli gwe napeereza yenna okumuyingiza NRM ansonyiwe. National
ka video kawanvu muko naye okuba nti ntandisa sukira lalati Honorable Idi Lubyayi Kisiki ono nga yali mukunzi wa NRM oluvannyuma emyezi mitono nnyo yakyusa obuufu nadda mu kibiina kya National Platform. Omukulu webadde atambula ku mikolo egy'enjawulo ng'akyusa abantu ababulya ebigambo ebyenkyukakyuka naye bwe twogera olwaliro kino kyanyiza Yoseliti Bahabura Tabasira mutabani wa Kale Kinsere Service ne mutabani wa Muhoozi ne bayisa ekiragiro mu kitabo kyabwe ku ssemwa ekiddugavu nti omukulu ono aveewo. So Honorable Lubyayi Kisiki wonna wooli nkutegeeza nti baayungudde dda ttiimu y'abassi abatambulirako kagere okusaanyaawo ne famire yo yonna nga bagenda kukozesa system ey'akayihula ey'ebijambiya. In fact bajja kugamba nti gwe kennyini wavudde mu mbeera okuba nti oli frustrated n'osanjaga famire yo nga mujjukirako omwami omu Muganda bwe baatemaatema famire yonna ne bagisaanyaawo era oba yali bitundu bya mu Buganda muno sijjukira particular kitundu ki omulimu ogwo gwali gwa kijambiya squad ey'akayihula ne bagamba nti yabadde ali frustrated n'amabanja biki no system ya semwa ye yasanjaga omwami oyo ne bakimuteekako nti yasanjaze omwami oyo yes ne windows zange zikola. Omwami oyo yali mu Wakiso district Musaidizensa Kitemonsanyi. I think Kitemonsanyi. Yali mu Wakiso ne windows zingamba mu Kitemonsanyi somewhere there. Windows zingamba either mu Kitemonsanyi awo nenga yali mu Wakiso. Ngoyolekero yingira Mpigi somewhere there. Yeah. Nti bagamba nti yatta famire ye no gwali mulimu gwa CMY. Kati mukulu Idi Lubyayi Kisiki enkola ebije bagenda okukola okujjako nga bakyusizaamu nga bwentiro bakyusiza program zaabwe. Ne ona woli mukulu Idi Lubyayi Kisiki nze sikuyinaako buzibu no. Wabula njagadde okutegeeza tighten your security before it's too late. The Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, SFC and Museveni, they ordered your assassination because you betrayed NRM and joined National Unity Platform and you exposed them to the bone marrow. So now Museveni and his young brother Salim Saleh and their only evil son Muhoozi, they have instructed the Chieftains of Military Intelligence to assassinate you. So be very careful. Ndozo kitegedde bulungi nnyo mukulu Idi Lubyayi Kisiki awo tegedde na tuvuddewo. All right. Tugenze ku katunomba akalala. Wano muwulirizeewo bulungi nnyo nakano mukasalemu. Ekitongole kyekimu ekya Chieftains of Military Intelligence okuli ne ISO nga bakozesa ne SFC nabo binjobusi balina enteekateeka etta ba prominent figures over people in Buganda before the June of next year. If not so, they are willing to kill these people in case Museveni is gone, because Museveni is not well as you think. In Chidam, the Chieftains of Military Intelligence, led by James Birungi, Internal Security Organization, led by Emeka Tabazi, and the other Sijui Murugwara guy, and SFC. They have been instructed by their top bosses, that is Muhoozi, the CDF, and Museveni, the Munyarwanda, who came to destroy our nation. They instructed CMY and other security agents to follow the following people that they must be assassinated before Museveni's death. The fact is, right now, Museveni is moving around to show the public that he is well off, but unfortunately Museveni is not well off. Every time you see Museveni appears in the public, they first treat him. They first treat him medically so that he can appear in public that he is well, but he's not well as you think. The moment he gets off the camera, his body tolerates, or his body
goes back to the normal ways of his sickness. That's why they bring him to show you that he's okay, but Museveni is not okay. Anytime, anywhere, for us we shall break the news. But right now, and it can take even a six to 1 year without announcing his death. But during this time, Museveni has instructed the chieftains of military intelligence, ISO, to eliminate the following people because he doesn't want these people to stay in Uganda when his own biological son is purporting to take the leadership of Uganda by all means, or to take the power from him. These are the following people who are mentioned by Museveni to be assassinated by all means. Top on list is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Second on list is His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Third on list, Leader of Opposition, Yoweri Museveni. Fourth on list, Dr. Rina Zedriga. Fifth on the list, General Kahindo Otafire Mavia Kuku. Sixth on the list, General Katumba Wamala Edward. Seven on the list, the so critique Muslim sheikhs across Uganda. Be very careful. And zengeri jeno namba musanvu. Mwenda ba masheikh aboogera ku nsonga ezizokusa abantu n'okubategeeza ekigenda maaso mu ggwanga mukwata kifo kya musanvu bamasheikh monna nga kuno kwe kuli ne bafather abamakereziya kwe kuli n'ababuulizi mu makanisa nammwe muli kweno namba musanvu. Namba munana esembayo kuno kwe kuli omulangira ow'Obuyisiraamu oba jjajja w'Obuyisiraamu omukulu jjajjaffe Kasimu Nakibinge, naawe kwoli gwasembayo ku lukalala luno. Ye agamba nti tasobola kuleka bantu bano mu ggwanga lino nga ne mutabani we mwali wadde ye agenda. Kati ye mu kugendako lwaki lyagala agende nga abantu bano abamaliriza. So baganda bange mwenna bawuliza akatambi kano ak'olwaleero mbagambye kakambwemukko. Ekintu kyenjogera nkyogedde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024. Abantu bano mbateekeko amaaso. Naye buno bubaka bwange bwenjagala bugende eri Museveni. Nkyagende wala. Yoweri Museveni, the so-called president of Uganda, you are in the wrong office in the wrong country and you are leading wrong people. Why? You know it yourself that you are not a Ugandan. Secondly, if you knew that you didn't want people to talk about politics, you would abolish politics and elections in Uganda once for all. Secondly, you are not going to lead animals. We are human beings who can speak. Killing innocent Ugandans is not going to solve all political problems in Uganda, because whatever you do or whatever wrong things you do, people they are supposed to criticize or to talk about those issues. So if the public can come out and criticize about your doings and you decide to kill them, so where is democracy? You waged your war on the previous governments claiming that there was no freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, but unfortunately, you are doing vice versa and more than what the previous leaders did to Ugandans. It's exactly what you are doing right now. So we will not finish all the Ugandans. As we speak right now, I know you've sent almost 4 assassins, I think, who entered yesterday in Turkey to look for me. But I told you I no longer fear death, because even if I live, I have to leave this planet Earth when time comes. So that situation of intimidating or sending assassins to kill people who want to work, we shall talk until we liberate that country. Your time is now.
Remember, you have a family which is already have been profiled by the citizens, including the security organs. They have profiled your family, both who are in Uganda and those who are outside the country. Any slight mistake you do against Ugandans, your family will face it laugh. So whatever you plan to do against the indigenous Ugandans, put in your mind that you have a family which you are going to leave behind. And nobody, I repeat, nobody will tolerate your nonsense. They will pay regarding or towards the crimes you committed against Ugandans. That is my humble point towards you. Stop intimidating and assassinating Ugandans. So, ndoza nako mukategeddaako kino baagala kikola nga tayagala kuleka muntu yenna agamba nti agenda kwogera ku nsonga za muki za mutabani wakono nkamazinyize kalala. Kansulenti omukulembeza ngo mulwa twagula senta mukooli manyoli mu lugendo otambula kudda waka mwebale kuwerekera mama waffe na kumutereka fenali ekkubo enjawulo ya budde kano njala kagenda eri president nebe kikwatako n'abakuuma ebitero byaffe. Mwenna bakulembeza bannopu n'omukulembeza waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano bategeeza nti Yoseriti Bahurwa ng'akozesa era ebibiina byengujogeddeko waggulu baagala tandika kukola bukyankalano nga baagala kusookera ku ttendekero ery'ebyobufuzi ery'Kamwokya eno gye bagenda okujja okufuuza n'okuteeka bibaluka n'okuba nti bakwata buli muntu yenna anaasangibwa kuliko n'abakuumi baagala files omuli files eza human rights abuse records mulina omuli results ez'okulonda okwaggwa saako n'obutambi omulina obulaga ebikolobero Museveni byakola byonna babyagala. Mu kino baagala teekayo amasasi, baagala teekayo emmundu, ebyambalo n'ebibaluka bino baagala okukozesa okusinziirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga bagenda okukola ebintu bino wammanga bibano wamno wammanga manyi byange byogera kati ng'omusezi agule siyani nti ngenda kulirako bantu bange. Kansooke mbasomere information nga bwe ngifunye buli mwategere bulungi. CMY has sent a team of 7 SFC commandos led by the Lance Corporal Ezra Mugenyi of Mountiers Brigade Special Unit to be planting explosive at NUP offices and at NUP Leadership School, at home of his key NUP leader, at home of staunch supporters of NUP on orders of CDF Muhoozi Kainerugaba and Zai Yoseriti Bahurwa Museveni. Lance Corporal Ezra Mugenyi is a Russian-trained specialist in all types of bombs, explosives. A 4.9 billion to be spent on the mission. Some of the bombs and explosives are being concorded by the Chiefs of Military Intelligence to be detonated by the remote controlled by the CMY, and some bombs, our dogs experts will recover them before they explode. Then we shall make hundreds of arrests targeting NUP and few other opposition figures for cover-up. We have finalized all the plans, and the main targets it is to declare Bobi Wine's NUP a terrorist organization, imprison NUP leaders, and stopping all NUP people from traveling abroad. Ndoza kankadem ono ye captain, ono ye Corporal Lance Corporal gwembadde mbalage ebbanga lyonna. Ono yoyo alibinze timu bazanye ebbanga ntino mukubali bamujja commission bamuzaako kati kankabadde mulungi nnyo bakataketegedde nga ne president ndobonza kwana bakwali akawule bulungi nnyo. Bagabye what ekitongole ekikettira mu ggwanga ekya Chieftains of Military Intelligence kisindise ekibira ky'abantu 7 nga bano bakomando ba SFC nga bakulembeddwamu Lance Corporal Ezra Mugenyi. Ono ng'akulira mu kitongole ekyabalwanyi ababeera mu nsozi nga bano bakuguka mu kutega n'okutegulula bomu era nga bano basindikiddwa bakole obulumbaganyi n'okutega ebibaluka ku ssettendekero w'ebyobufuzi erya NUP n'amaka agabo abakulembeze ba NUP n'abo abawagizi ba NUP balukulwe ku biragiro bya genetically modified general oba DDG drunkard general kubaita Muhoozi Kainerugaba ne Muzeeyi Yoseriti Bahurwa tabasira mutano wa Karekyezi
ono kubayita Lance Corporal Ezra Mugenyi mutendeke okuva mu ggwanga lya Russia ng'ono yakuguka mu bukodyo bwonna obw'okutega bomu n'ebibaluka ng'era enteekateeka egenda kusaasanyizwako obuwumbi 4 mu bukadde 9 era sente zino zigenda kusaasanyizibwa okuba nti zigenda kukozesebwa okukola ebintu ebyo byonna era bino byonna bikolebwa ku ekitebe ekya Chiefness of Military Intelligence ezimu nga bom bagenda kubanga beyambisa remote nga basinziira ku ofisi za CMI okutegula bomu ezo ate ezimu bajja kubanga bakozesa embwa zaabwe okufuna bomu ezo ezimu nga tezina baluka oba kutegukulibwa zino zisobola okubanga zireetera okukwata babakulembeze b'ekibiina kya National Platform n'abakulu abamu mu ludda oluvuganya Yoseri era nga bamaliriza enteekateeka yaabwe eyo okuba nti balina kye baagala okukola n'okuteekawo omuziziko okulaga nti balangirira ekibiina kya National Platform n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekibiina ekyabatujju ekyakulembera okwetola ensi yonna kivaviireko n'okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ebweru n'abakulembeze baabwe n'ekibiina kiragirira nti kyabatujju. Ono Corporal Lance oba Lance Corporal Ezra Mugenyi essimu ze mbadde nga nzibawa ne kansooke mbaweko zino 2 zokka amanya gonna 7 n'essimu zaabwe ngenda zibawa mayinzi siseka essimu za Corporal Mugenyi emu esooka eziziro 788 13 49 yesooka eri +25 6 788 13 49 93 eyokubiri eri +256 704 338644 ezo za Corporal Lance Mugenyi. Abalala abakuli ba commandos bano kwe kuli Afande Mugenyi Kamifis oba Kamis ngali ku simu 0782 0869 63 kuliko Afande Godfrey Chiza ali ku 0787 0 kuliko Afande Thomas Lumanga ali ku 0773 00220 kuliko Afande Moses Mugisha ali ku 0772 84 kuliko Afande Fred Sekibale ona ali ku 0775 0722 kuliko Afande Clement Mbona Bucha ali ku 0700 5794. The operation will begin either early Friday this week at night or next week. Nchidam. Enteekateekera hizo tandika mu wiiki eno ku Lwokutaano lwaleero. Oba ne bakyongerayo ne kibeerawo ku wiiki ejja wonna we kituukira mumanye nti bano babasindise dda ne ssente bazirina. Kuza mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo nawo nvuddewo njala genda ku nsonga ate endala. Mugitegedde bulungi. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Musajja munnange Sekabutuzi naawe Nakabutuzi mumpulirize ebigambo bino. Ntera nnyo bagamba nti ensi nga bw'etambula si bwe mugiraba, ensi etambulira ku bikokojju. Ntera nnyo bagamba nti waliwo silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga oba ethnic cleansing egenda mu maaso mu ggwanga. Ethnic kitegeeza oluse lw'abantu. Cleansing kye kiringa okusiimuula oba cleaning. Kati Museveni agezaako nnyo okulwana okusiimulawo Abaganda, Abasoga, Abanyulo, Abatoolo n'Abanyankole. Oli gino naye essira eddene alitadde mu kusiimula oba okulongoosaawo Abaganda mu Buganda wennyini. Mumpulirize bulungi nnyo. Tagenda kujja kukwata Kabadiya mu nju oyo. Baakutta Obadiya batemesezza embazi bangi nnyo. Era kati abantu abasinga obungi babuuse. Akola atya? Mukatubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Mu myaka giri Senyiga 19 bwe yajjira. Watu Abaganda bangi battibwa mu nfa ey'ekiyita mu luggya. Gaali maanyi gammwe n'aganga baavaayo ne twogera ebigambo bino ne tukunkumuka ebigambo.
naye era abasajja bakola omulimu gw'okutta abantu bangi bafa temwategeera olw'okuba nti information tesobola kuyita ku TV ke radio station eze Uganda era yayita ku social media. Gwe teweebuuzangako lwaki obwenyi bw'ekitabo babuggala mu Uganda? Gwe teweebuuzangako lwaki Facebook bagiggala? Teweebuuzako lwaki Fulufuyi ajja n'agamba nti yayogedde n'ekisawovuga bajjeko TikTok kubanga bakimanyi information efuluma ku social media teri edited, teri produced, terina producer, terina editor nga bwe tugifunye bwe tugikuwa. Kiringa bw'onojja lumonde mu kikata, omunojja lumonde mu kikata oba n'osima muwogo mu ttaka. Nojjako bujja kikuta n'omwakalakase n'omugayirawo ye information gye tugaba. Ensonga eyaggazawo Facebook neyagala okugisawo TikTok. Abaana aboogera facts after facts. Kati wulira bulungi nnyo. Gwe wenna omuzadde omusajja w'omukazi ng'olina olubuto oba ng'afunisa omukazi olubuto buno oba kanjala bugende naawe ayina omukazi ng'agenda kuzaala oba yazadde ng'ali mu ddwaliro ompuliriza bulungi nnyo. Kano mukasalemu waliwo okutta okwekyeyonoonero okugenda maaso mu malwaliro mu Buganda nga teryakumanye teryakwogeddeko. Waliwo okugenda maaso mu malwaliro mu Buganda nga kwakiwaze. Feedback gye nafunye ku video gye nakoze ku Lwokusatu yankabiza amaziga eri abaana abasoma obusawo n'abasawo bennyini abagobeddwa ku mulimu n'abali frustrated nga bajjuli aba bamanyira abaaka bano. Nawulidde nga njagala kukaba naye nga sisobola kukaba kubanga nze okukaba nyinza okuba omuntu oli ne mujjamu amannyo. Naye kati wuliriza bino. Waliwo okusibaga okugenda mu maaso mu malwaliro gonna mu Buganda nga basibaga abaana abaakazaalibwa. Luli tubadde tukimanyi nti omukyala bw'agenda mu ddwaliro okuzaala bw'azaala omwana bamukubayo buyiso 2-3 enkeera ne bamusiibula. Kati etteeka lyayise mu Ministry of Health Secretary omukyala yenna azadde tateekeddwa kuva mu ddwaliro eyo nga tawezezaayo either wiiki emu n'ekitundu oba wiiki 2. Kiki ekibabeezaayo? Ministry of Health Secretary yayisa ekiragiro eky'okugema abaana bano okumala wiiki emu n'ekitundu bawiiki ng'abakuba empiso 2 oba 3 buli lunaku naye ng'abakuba butwa forcefully. Tebakkiriza muzadde yenna kuva mu ddwaliro nga tamazeeyo mpiso ze baagala. Omwana lujja bamukuba obuyiso 2-3 kati wakati w'empiso 15 ku 2 forcefully ng'abakuba butwa. Kino kibadde kigenda mu maaso nga nali nakyogerako emabega abantu ne batakiwa budde. Lwaki bakiwadde obudde? Bugenze okugibwako eddiba wiiki 2 emabega n'okutuuka olwaleero ng'abaana abato abalina cancer related diseases oba complication basinga abantu abakulu abalina cancer. Kigenzo okuzuulibwa ng'abaana abato abalina kansa basinga ennamba y'abantu abakulu abalina kansa mu malwaliro gonna agali mu Buganda. Kino kivudde ku kugema okw'ebikungu badde bagema abaana mu private, mu government schools, mu malwaliro forcefully. Sisobola kutama simu njagata either ku Lwokusatu oba ku Lwokutaano next week. Mugenda kutya. Genda okole okunoonyerezaako nga tokujja ku nze. Genda okole nga tokujja ku nze. Ennamba y'abaana abalina kansa mu Buganda mu malwaliro amanene esukkulumye ku nnamba y'abantu abakulu abalina kansa. Kati bw'ogatta kiri ekiri mu malwaliro nga waliwo okugema abaana okw'ekifuba ng'omukyala azadde alina okumala mu ssanya eyo wiiki nnamba nga bakuba omwana bamufumita. Kiki ettima lya Janet ne bbaawe
baagala kendeeza bantu abazaalibwa mu Buganda. Naye nga bw'omubuuza ku bantu abazaalibwa mu Buganda, ani gwaliisa, ani gwanywesa, era batudde ku ttaka lye mu kitundu ki, oba baani baweerera, baani bayambaza, katasobola kikunnyonnyola. Njagala osooke weeteeke mu kye tuyita mu birowoozo. Ennyumba eyo egamba nsabi, erimu n'abeeyita bapasita. Amateeka 10 kuliko etteeka erigamba tottanga, naye abasajja n'abakazi bali mu kutta abaana b'abandi. Naye nga gwe namubuuza ki ekikuttisa abantu tasobola kukiddibwamu. Abaana be balina kyaki era baga nti basaba Katonda, naye n'otula ku mmeeza n'oga nti mugende mugeme abaana mu Buganda mubakendeeze ennamba. Ekikolwa kino omutima mwagujja luddawa. Njagala bategeeza mwenna bannayuganda basangibwa mu Buganda, kubanga Buganda si Abaganda yokka. Buganda Buganda lyekkuŋŋaanyizo bannayuganda bonna abava mu bitundu byonna eby'enjawulo bwe batuula mu Buganda bayiga obulombolombo n'ennono n'enneeyisa, era bagenda okukakkana nga beeyisa nga Baganda. Buno bakanjala bo baweereza mwenna mwegendereze gy'amalwaliro gye mulaga. Wabula kye njagala munkole, njagala mugende mmwe mukole okunoonyereza kwammwe. Kati abaani abasinga okugenda mu malwaliro ga kansa baana bato okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 18 be basingamu kansa. Babagema kansa omugwanda baana, babagamye senyiga 19, babagamye measles, babagamye polio, bakuba butwa. Ennamba y'abaana eri waggulu, abaana bafa. Mukinoonyerezeeko ekyo nkibagambye. Kino kigendera ddala ne mu masomero ga gavumenti bali mu kugema abaana b'abantu nga gwe tomanyi, naye ng'ofuna obuzibu n'omwana wo, ng'ekyo bakikola enteekateeka ya ethnic cleansing. So sijja kizza mu luzungu. Kino kankirekereyo mulimu lwaffe bakaddugala bwe baagala banaakifunula bo kennyini bajja kyetegerera. Enteekateeka ekyagenda mu maaso. Okay. Kati olwaleero njagala okwate ekitabo n'ekkalaamu owandiike ebigambo bye ngenda okugamba, oddemu obyefumiitirize, ojja tegeera. Njagala okwata ekitabo n'ekkalaamu owulize ebigambo bye ngenda okugamba, obyefumiitirize, ojja bitegeera. Bwe twatuulanga mu kibiina kye tuyita class nga tusoma history ne tusoma ne political education, batusomesanga ebyobufuzi eby'omu Uganda, ebya East Africa, ebya Africa n'ebyensi yonna. Ne batusomesa ku butya omuzungu gye yawambamu olukalu lwa Africa n'enkalu endala zonna okwetoola ensi mu kigambo kye bayita colonialism. Omuzungu yafutubbalira ku mawanga gonna naddala Omungereza n'awamba n'ateeka buli kyagala. Mwe yaleetera olulimi oluzungu. Njala kutegeeza olulimi oluzungu olulimi ng'ennimi endala basoma nsome siro tebakuzaala nalwo, naye luwajjibwa okuba nti baalukuleetera. N'eddiini z'osoma bakuleetera ndeetera. Omuddugavu yalina eddiini ze n'enzikiriza Katonda akimanyi, yamuteekerayo eddiini ezo, Omuzungu n'abireeta. Awo si we wakulu wewa. Omuzungu bw'amala okukola kye tuyita colonialism, n'afuna amataka gonna n'ageddiza. N'akola ebikolobero bingi. Ndi wano okujjukiza gye bayita UN, gye bayita NATO, International Criminal Court, International Court of Justice, ne Bayibuli, bino byonna byateekebwawo okuziyiza n'okugyawo ebikolobero byonna Omuzungu bye yakola ku muntu wa Katonda. Nkiddamu, mpuliriza bulungi.
Bible eyo international constitution, it is an international constitution. It's not all about God. Bible, it's an international constitution. It's not all about God. Nkugambye omuntu omunafu video giveeko jja kuddedda. International Court of Justice, International Criminal Court, NATO, n'ebirala byonna ne UN babiteekawo okusiiga akazigo ku bikolobero omuzungu bye yakola mu nsi. Omwali okutta, okutulugunya, okuliisa abantu akakanja, okuwamba amataka, n'okukola buli kikolobero kyonna. Tebaayo muntu n'omu akugamba nti omuzungu mutuukirivu nno, kubanga bw'osoma ebyafaayo ojja kwewuunya. Bahitire bawulira, bamusolinyo bawulira, n'abala bonna baali ba high profile criminals. Ompulira bulungi nnyo. Ompulira bulungi nnyo. Owomuntu omunafu nkuge video kiveeko. Kuba wano wetulaga wazibu nnyo teyeetaaga muntu nga wayiika Windows 0.05 GB muvaako ojja kuddedda. Kati wattu omuzungu bw'amala okulaba nti ensi egenda mutegeera, yalina okwekuba mu mutima n'ateekawo byonna bye nkugambye. Kwe kuggyawo ne slave trade, okusuubula bakaddugala. Gwe teweewuunya lwaki abaddugavu buli kontinenti yonna eri ku nsi gye bali. Mwawukanya ennimi, mwawukanya ebirowoozo, naye nga mwena abajja ku lukalu lwa Africa olukubanga kyekimu ku kikola omuzungu kye yakola. Abaamulemereranga okutuusanga amayengo mangi ku nnyanja okutambuza, babasibanga ku nnanga okubalansinga eri babasiba enje babasuula mu mazzi okubalansinga eryato. Jajjaawo bamujjanga mu Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Cameroon, ne batikka ku maato ne batwala. Bwe baatuukanga mu engula bw'ennyanja ng'ennyanja efuuse ekizibu okubalansinga ennyanja n'okukendeeza obuzito, baakwatanga bajjajja n'obasibamu enjegere oba ne bakasuka mu mazzi ne bakola ng'ennanga okubalansinga amaato ago. Abaasobola okutuuka nga balamu baatuuka mu nsi ze muyita America, Bungereza, Canada, India, Brazil, mu Middle East wonna. Bajjajjaabo bwe bamala okukola ebikolobero ebyo byonna ne bateekawo bye basomedde byonna okukakkanya. Olukalu lwa Africa yali nseeki omuzungu n'akola kye tuyita partition of Africa, n'agitematema n'agiteekamu ensalosalo ekyaleeta amawanga okweyawula, buli omu n'asigala gy'ali. Gwe teweebuuzangako abantu n'ova mu Uganda n'ogenda e Kenya nga waliwo abantu bamufaanagana, ebigambo, enjogera, obuwangwa n'ennono okusingira njala kuwa amawanga gano weendabireko ddala. Genda otunulire Abatuusi, Abasomalia, Aberitrea, Abaethiopia, bonna n'ogenda mu South Sudan gye bali, ogende mu Masaba, Karamoja, bonna gye bali. Kati bw'ogenda wano mu Buganda ewali bantu, ekigambo bantu gurupu y'abantu oyinza obbasanga mu South Africa, mu Central Africa ne mu West Africa. Ng'ebigambo by'oyogera mu Luganda 60% bitegeeza kyekimu, kubanga baatuwaabula. Waliwo okutambula kw'abaddugavu, okutambula kw'abaddu, migration of Africa. Kati during the partition of Africa, okutematema Africa, abantu abamu babagalira mu nsalo ez'enjawulo ne basigala. Naye nga ffe tuli bantu bemu, kalica y'emu, ne batuwa ennimi ez'enjawulo. Omufalansa n'aleeta Olufalansa lwe, Omuwarabu n'aleeta Oluwarabu lwe, Omupotigo n'aleeta Olupotigo lwe, Omungereza n'aleeta Olungereza lwe, ne batwawulamu bwe batyo. Owe mu ngalabi entono va ku vidiyo eno. Ekyo bamala okikola
ne bagamba kiwedde. Europe, America, Canada ne Bungereza, they had nothing. Tebalina kye balina nga n'emmere tebagirina. Nga nebigenda okulaakulanya ensi zaabwe tebabirina biva mu Africa. Basookera ku bantu nga ffe bajjajjaffe ne batwala okulima pamba, okulima ebikajjo, okulima buli kimu kyonna ekyetaagisa n'okuzimba kwennyini bajjajjaffe bazimbye ensi ezo. Katate bamala okubatwala okukola ebintu ebyo ne bakoma mu Africa ne bakozesa system yennyini gye batwalako bajjajjaffe ne batandika obbalinisa emmwanyi, ebikajjo, majaani, buli kimu. Gwe teweebuuza amajaani, ebikajjo, kawa buli kimu kyavaawa. Bamala okutwala bajjajjaffe ne bagamba eno tekijja kuggwa bulungi, tudde mu Africa nayo tukiteekeyo. Ne babakuba kibooko bajjajjaffe okulima emmwanyi za kibooko, amajaani, biki byonna. Teweewuunya era temusobola ku baabijja masomo temusobola bisoma njagadde baso ndawe mbatwala wano buli omu ogenda kutya video ya Lesia ow'omutwe omunafu giveeko. Bwe bamala okukola ebyo bagenda okulaba ng'eriyo bannaabwe abagamba ati ekintu kye tukola kikyamu. Abantu bano bajja tutuuka ekiseera batutegere batunyingire, bajja ganging up, bajja tufuukira ekizibu. Nti okay nti ye batandikira okuleetera wano Bayibuli, wano kasaale ak'emmundu ne batandika obbasomesa ebintu ebyo mpola babakyusa obwongo paka nakati. Bwe bamaliza ekintu ekyo baga katulina obbawa tulina obbatira abakulembeze baabwe ne baleeta batandika okuteekawo ebyobufuzi. Era baleeta ebyobufuzi babileta mu mawuti, babileta nga biri mu mawuti political system. Singa baali baagala ffenna ensi zaffe zibe nga ziri mu kulaakulana nga tugatta ebirowoozo, baali bati batwala mu bibiina byabufuzi. Ekyo bakikola mu system ya divide and rule. Ne baleeta eddiini ne bazireeta nga nazo ziri mu njawukana, ne baleeta eddiini za njawulo nga tusinza omuntu omu. Era still nga baleka abantu dividinze ffenna twawukana mu madiini, twawukana mu byobufuzi, biki. Kubanga ebwe bakiteekayo okubuzaabuza kiri kibanga reflection okulaga nti kyemukola tukimanyi naffe waffe gye kiri. That is what we call a disguise of camouflage. That's not kuba balina democracy. Ebyo mu Africa bakirira okubateekera wano endabirwamu kubalaga nti it was part of their mission to divide and rule you. Singa bali bagala Africa bali badenga Africa byofuzi buli nsi n'ekibiina ekimu ffenna ko twesimbiramu ne tutawukana mu ndowooza na kwetemaatemamu. Botegedde bulungi nnyo tugenda mu maaso. Era nno kiraasi mujja gisasulira ssente saabisomera bwereere tuvudde waawo. Bwe bamala bategeera Africa eddako buli kimu ekyetaagisa. Emmere balina natural mineral resources, balina buli kimu nga balina okufuna kye tuyita raw materials ez'okukola ebintu bye okukola mu nsi zaabwe. Ekyo mukimanyi sigenda basomesa buli kimu ekintu mu Africa. So mu kufiira Africa kyali kizibu nnyo ne basalawo bakole ekigambo kye bayita neo-colonialism. Bayagala bajjawo kiri ekigambo colonialism bazzeewo neo-colonialism. Neo-colonialism yeeruwa kwe kuddira omwana gw'obadde wa kwiniini ng'akaawa nnyo n'agaana omumira n'okwata kwiniini n'omusiigako sukaali bulungi nnyo n'okamwa nga kawomera wabula bwe kalwa mu ttama eddakiika esekendi 3 kale ne kafuka kwiniini. Kati omuzungu yakwata colonialism n'agisiiga kaswiti n'agisiga sukaali n'agituddiza nga ye neo-colonialism. Akuteerawo abakulembeze naye nga abakulembeze bano batambulira ku ntolize wano wansi abatakula ne baseka ne bakola ebaagala. Yensonga lwaki nti mu Africa abazungu badiringanyiri ba dictators, kubanga ba dictators babakkiriza okukola buli kyonna kye bakola as long as bo bafuna supply ya raw materials ne indirect taxes. Ekyo nezo mukitegedde. Yensonga lwaki nti abasajja bano mu nsi zaabwe we wava amalagala gokka agajjanja abantu mu nsi yonna. Be bakulietinga ebiwuka ebyo ne babisindika mu Africa bwe bali basindika eddagala kubanga bakulietinga market y'ebintu byabwe nakyo mujja kitegeera mu kitegedde.
Eyo sigenda gende wawanvu nnyo. Kati bwe kituuka mu neocolonialism, ne kava kwanjula akatambi katandise. Obwedda video tenatandika kati etandise. Semazinga Africa kwenva kaddugala wakubandi wakatekketakke. Mukama Katonda gitona agenda buli kimu ngero mukazi kalala omulungi. Katonda bwe yatonda buli kimu ng'akina. Naye nga ya mu windows ya Africa. Lwaki baamukuza bubi. Baamukuza bubi batya. Semazinga Africa abadde n'abakulembeze abadde n'ebirowoozo ebikulaakulanya Africa omulundi gumu nga tebeetaaze maanyi ga muzungu. Omuzungu n'akitegeera nti ajja kufuna ekizibu kye bayita akabasa singa akkiriza abakulembeze ba Africa oba be tuyita ba pan-Africanist okukwasaganya ebirowoozo bino okukwata wamu kijja kuba kibaweddeko nga baweddeko ne bagamba nti kijja kusoboka katukole kye tulina okukola. Njagala mumpulize bigebe ngenda okwogera. Ne buli kigambo kyenjogera tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli kigambo kye ngenda okwogera tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Watuviira ku video eno ojja tegeera. Buli kigambo kye ngenda okwogera tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wemmalira video eno ojja kuba tokyaddamu kuwabudde fulufuuyi simanyi bajjo simanyaani ojja tegeera obuzibu buli ludda wa. Kavudde kwanjula katandisa. Mu biseera eby'abafuzi b'amatwale bayita ba colonialist baakola ebikolobero bingi nnyo. Ne bazzaawo enkola ey'akaswiti ke tuyita neocolonialism. Muno baasanga okusoomozebwa kungi nnyo eri bakaddugala abaali balina omutima gwa Africa n'okwegatta kwa Africa omuli abantu bano wammanga. Omuli omugenzi Thomas Sankara, mwena mumanyi nnyo. Omuli omugenzi Patrice Lumumba, mumanyi nnyo. Omuli omugenzi Nkwame Nkrumah, mwena mumanyi nnyo. Omuli omugenzi Muhammad Minyalo Gaddafi, mwena mumanyi nnyo. Omuli omugenzi Idi Amin Dada, mwena mumanyi nnyo. Omuli omugenzi Pombe Magufuli. Omuli omugenzi Batini Bedelo Bokassa. Omuli omugenzi Lutankome Andrew Kaira. Kati nga gumulina w'essaawa zino ge Robert Kyagulanyi Ssentamu, mutabani wa Ssentamu gwe mulabako. Bano bonna balina ekintu kimu mu bulamu bwabwe. Baagala oluka lwa Africa okweyimirira ddwo nga ddwo n'abaddugavu okwolowoleza okukola ku nsonga zaabwe. Lwaki abantu bano battibwa? Battibwa batya? Ani yabatta? Wulira. Omuzungu wali ng'amaze okugyawo colonialism n'aleta neocolonialism. Yafuna okusoomozebwa mu basajja bano bonna b'ensomye. Wadde abamumanyi baleero wano wabula balina ideology. Batya. Omuzungu mu myaka gye ejja colonialism yafuna okusoomozebwa okuma mu maloboozi g'abaddugavu abavayo bagati byemukola bikyamu twagala Africa yeetwale buli kimu ekyekolereko. Omuzungu yakozesanga ebitongole byabwe eby'obukesi ebyedda ne batandika okuteeka ensimbi mu kwonoona amannya g'abakaddugala bano. Okwonoona amannya g'abakaddugala gano. Okutandika okukyankalanya abaddugavu bo bennyini olw'obwongo obutono
ate okutandika okulima empindi ku baddugavu bannaabwe abaali balina ekigendererwa ekikulaakulanya Afrika ogijja mu mikono gy'abazungu. Bamuntegedde. Omuzungu bw'wava abaloboozi g'abakaddugala abalina Windows ezikola baatandikanga okukozesa ebitongole byabwe ebikessi obweru w'eggwanga okutandika okusiiga ettomi n'okuvumirira abakaddugala abo nga basiga ensimbi bakaddugala bannaabwe ab'obwongo obutono okutandika okulima empindi ku mabega bakaddugala bannaabwe abamu ekyabaviirako okuwambibwa ne battibwa abamu gavumenti ze baali bafuga ne zivuunikibwa era n'abamu battibwa mpaka nakati emirambo gyabwe gimu tekimanyiddwa we giri. Kati ekyo Muzungu bw'amanya nti ensi emutegedde yakizza atya ekyo n'akijjawo ne yeesiga akazigo era n'abanga atakikolangako n'akosa sisitimu empya eya neocolonialism akuteerawo Museveni ye n'akola omulimu gw'Omuzungu yandibadde akola luli ogw'okutta okutulugunya okusiiga ekko omuntu yenna alina endowooza ekulaakulanya Afrika. Golowooza Museveni seemwayo basasula okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nderebe sisitimu evaawa ya colonialism. Wano bakiraga nti Museveni yakifacilitatinga kubanga yaliwo ye yakyejjamu ekifaananyi nadde ebbali. The same system gye baakozesa ku Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nkwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Amin Dada, Pombe Magufuli, Beting Benduro, Bosaka, Rutankome Kayira, gye bakozesa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the process, bakomekereza nga bannansi bennyini beetabye mu kuttibwa kw'abakulembeze abaalina okukyusa Africa. The same systematic problem or process which is taking place in Uganda right now, the same Ugandans have been used by Museveni to criticize, to blackmail, to go against their own Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the process, they want to assassinate him. Museveni and his masters, they will celebrate the death of Bobi Wine, but in the name of God, it won't happen. Lwaki amanya g'abasajja b'ensomyi bano bakaddugala babagamba nti Africa tulina buli kimu, tetwetaaga muzungu, twetaaga tugatte continent ya Africa nga tetukyalina nsalo, twekolere ku bizibu byaffe, omuzungu ajje buzinga agula kyayagala, tuleme kweteeka mu bwavu na kubeera ku magulu tubeera ku mase ya muzungu, tukole buli kye twetaaga. Omuzungu n'ateekamu doctrine mbw'obu baddugavu abamu abaavufu nga batalina ddala ekikumi ne batandika okuvuma abantu bano b'ensomyi. The same doctrine gye batadde ku bannayuganda abaavu mponga byoya ng'asula mu mwala n'omwana we tasomye, talina wadde school fees, talina wadde za bupangisi, talina zaaki, n'avuma Kyagulanyi n'ayagala omufiirako. Kumakya mu ttuntu olw'eggulu olinga ombuuza ofaaki doctrine eri enfu. Wano wengambira ekizibu kya Africa mu 21st century gitwogereramu, it's not the British, the Americans, the Europeans, no, it is the Africans themselves. We are the problem and we are the one to blame for each and every problem which is taking place in Africa, because we have failed to team out
to find the real problem which is facing Africa in the 21st century. Ekizibu kya Africa kati tekikyali bazungu. Ekizibu kya Africa feke nyini bakaddugala. Abalemeddwa okutuula wansi ne tumanya gye nvudde wa Africa na buli kimu kye tulina okutereeza oluka lwa Africa nga ne Uganda mwogitwalidde. Wabula ate buli avaayo okwogera ku nsonga zino Africa yandibaddewo ate Uganda yandibaddewo atya alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu alumba omukulembeze yenna ali ku luka lwa Africa okwagala omuli amwe eriiso kubanga bano babataddemu ekintu ekikyamu. Boy wange njala kugamba eggwanga Uganda tulina obukadde 47 n'abantu abagwamu abantu batono nnyo. Eri eggwanga lisobola okwaccommodating abantu bonna nga bakusasula n'omusaala on a monthly basis oguli mu miliyoni 3 oba okola batokola kino kijja kunze. Obukadde 49 n'ekitundu system amini gye yali aleseewo singa yekyagenda maaso lwaleero tewandisobodde kwagala genda kukola kuba ndibadde okolera bukunya. Uganda yandibadde kusasula omusala gwa miliyoni 3 n'ekitundu nga togenze kukola kubanga ssente weeziri n'ebizivaamu weeziri. Tewandeetaze kutwala mwana mu ssomero musimanyi ogenda gula no buli kimu kyandibadde bwekiri okuva ku nursery mpaka ku university nga n'omulimu weeguli. It is applicable and it is physically visible. Kisoboka kirabikako weekiri lwakoma temusobola kitegeera Kyagulanyi kyabagamba n'okalakata Kyagulanyi is a very rich man. He can sustain each and every his personal problems financially. What about you? You are the citizen of Uganda. You are supposed to gain in the taxpayers' money in terms of service returns. In case you don't have any kind of the job, the government is supposed to feed you and to educate your children. The government is supposed to treat your children and you when you fall sick. At any cost. Because you're a citizen of Uganda and you pay taxes. But unfortunately, some poor-minded Ugandans, they can't even come out and explain such things. Because we have each and everything which is supposed to maintain the well-being of Ugandans. From east, west, south, or central, we have each and everything in our hands. But we fail to understand our responsibilities as Ugandans. We've let our nations, we have let our nation and we have handed all our powers to Museveni. One person, imagine it's not a Ugandan. Kino kibajjukiza, kino kankibagambe. Era mukitegeere. Ekizibu kya Uganda tugenda kati Museveni mumuyambako buyambi. Mwe kennyini mu kizibu. Temanyi buvunaanyizibwa wammwe. Temwemanyi mubaani. Temanyi eggwanga muliyambira wa, temanyi eggwanga libayambira ludda wa, temanyi buvunaanyizibwa bwammwe. Mulowooza mulinga bapangisa. Omupangisa abeera mu nnyumba ya landiroodi. Asoma nnyo kalenda. Kubanga akimanyi nti landiroodi nga 31 obanga 1 ajja kujja akime ssente. Bannayuganda basinga obwogwa mu muli. Kati ye eyajja sirwajja okwota tasoma kalenda kubanga amanyi yabakwata obwongo. Yesongola kibuli avaayo kwogera ku nsonga nga bwezongera ku bw'atakutta kuwa ssente osiige. N'ebya by'obadde oyogera tubivudde bisigaddewo kubanga akimanyi gw'oli musiru. Akimanyi oli musiru. Alina ensawo y'essukaali kilo 10 akuwaddeko koota. Kunenge ensawo yonna yo n'akuwako koota. Gwe tuwebuuza lwaki akuwaako koota ku nsawo ng'okimanyi nti eriko Uganda. Ng'ensawo yiyo mwena mwena oginywa kuba nayo lwaki akuwaako koota. Bwe wava enjogera egamba nti tompa wabula njigiriza okuvuba.
Omulunnyanja omutuufu takuwa kyennyanja akufunira eddobo n'akuyigiriza n'okuvuba. Ne gavumenti entuufu erina kuyigiriza kuvuba n'ekuwa n'eddobo so si kuwa buwi kubanga ze n'ekuwera ziva mu ggwe. Bino tebaagala biwulira ninga tujja bibagamba. Gwavuma Kyagulanyi Amawulire si mapya kubanga obwongo obulwadde. Abavuma Kyagulanyi bavuma Sankara, abavuma Kyagulanyi bebamu ku bavuma bebavuma Gaddafi, bebavuma Kwame Nkrumah, bebavuma Mandela. Kino si kipya kye mukola naye busirwa muganya okuyiga. You have to learn from history and you have to learn from experience. But you are paid to be stupid or to be fool against your will. Museveni doesn't care whether you slept or you didn't sleep. He doesn't care. For him, he has billions of dollars on his store accounts. The same applies to Janet. The same applies to Mohoz. The same applies to Salim Saleh. The same applies to Natasha Karugire, Simanyi Suyuno Musezi. They don't care about you because they earn money from you. Nete mwagala kukitegeera. The same doctrine gye bakozesa ku basajja Bafirika. Yenjo yiwakindeekana nammwe. Kati ntera nnyo okubeera ku TikTok ne mbagamba nti Museveni alina ekitabo kye kyasoma by'obufuzi ne page esooka kuliko ekigambo all Ugandans are idiots. Museveni alina ekitabo kye eky'obufuzi naye page esooka kuliko nti all Ugandans are fools, which is true, but not me, not Robert Kyagulanyi Ssentamu. And those who are fighting for change in Uganda, for us, we are not fools. That's why we come here and we educate people about what is taking place in Uganda. Fete tuli basiru, naye abasigadde be basiru. Ku video gye ngenda okuza yali falingako ne ku Trump kye yayita abaddugavu. Ye akirina mu bwongo bwe kubanga kyabalita wulira. South Africa, 170 million people, almost 180 million. We better be. This is the Runyankore proverb. The one I was saying is that the one who says you come for a meal. It is because he has calculated that you are a useful ally to him. But if he says no, that one, even if he doesn't come, I don't mind. I lose nothing. How will you guarantee the future of your people if you are so negligible? And I like Mr. Trump so much. Trump is a wonderful man. Because he tells Africans how they are. The other day he told them very, very clearly what he thought they were. You know the word they said he had used? He said, Bioroni. What do you call it? In Cho, watch I show you. People were mad with Trump, but I liked it. Because when somebody tells you what you are, that you are nothing, I think Mr. Trump and Dr. Phil. Sasa wasikilizaji wote, mmekumbuka huyu mjamaa mama alikuwa anaongea. Kila mtu jua klasi yako. Huyo hataki kujua kama ulikulea kama sijui nini, hataki kujua.
kwa sababu yanataka kuchunga familia yake na pesa zake. Vingine hataki kujua. Shida ya Museveni na kuchunga familia yake na pesa zake. Wengine hataki kujua. Sasa kila mtu jua mtu gani mnachezanga naye. Huyo mjamaa mbaya sana. Hana akili, hana rafiki. Kwa sababu wale warafiki wake aliingia nao kwa vita. Wote washamaliza kwa sababu alikuwa ana protect familia yake. Ana protect Muhoozi, ana protect Salim Saleh, Geneti na kila hizi alion zake zili tatu za zili alion zake tatu, Natasha, Diana na Patient. Wengine hata kujua. Ama mlikula, ama mlienda kwa shule, ama mlifanya nini, ama atake kujua. Mara moja ajua kile kintoke, protect anachunga familia yake, pesa zake na watoto wake. Wengine amesema mnaonekana kama choo. Choo ni toilet, ni latrine, pit latrine or toilet. That is it. Hata kujua. Siku zingine chaambia warafiki wangu kwa TikTok. Museveni ako na kitabu aliandika. Akasema watu wote wa Uganda ni waongo. Wote ni waongo, ni idiots. Sasa nimesikia mwenyewe amesema anapenda vizuri Trump kwa sababu Trump siku moja alisema wote ni wa Afrika wanaonekana kama choo. Kwa nini alisema namna hivyo? Kwa sababu anajua Afrika tuko na shida moja. Hizi kichwa hazifanye vizuri. Watu wengine wanawakutana nao kwa social media. Wanapambana na Bobi Wine lakini wanawauliza kwa nini mna abuse Bobi Wine, mnavuma Bobi Wine? Hawana answer ya kukuambia kwa sababu ni waongo, ni wasenge wote. Wewe Mnyarwanda na familia yake pia wote Wanyarwanda walitoka Rwanda. Sasa wanachunga sisi wananchi wa hii nchi. Wameiba kila kitu. Lakini tunawaambia wengine mnalala, wengine mnaongea kama wasenzi, hamujui nchi yako inaenda. Muamuke. UPDF officers, the indigenous. Na wako kwa SFC wa indigenous, muamuke. Polisi muamuke. Hii nchi yenu, huyu Mnyarwanda alitoka Rwanda, mnajua vizuri. Mnajua historia yake. Ana baba kwa hii dunia ya Uganda, ana baba. Alikuja na mama wake pekee. Uliza huyo Salim Saleh Jeno, baba wake iko wapi? Baba wake ni Msumari tu. Ana baba wake hapo kwa nchi ya Uganda. Siku moja nileta hapa video moja, mwenyewe alisema hajui alizaliwa wapi. Mwenyewe Salim Saleh alisema hajui alizaliwa wapi. Mimi mwenyewe shawaambia huyu Msumari. Uliza Janet, wazazi wake wako wapi? Uliza Janet mwenyewe wazazi wake wako wapi? Uliza Museveni wazazi wake wako wapi? Uliza Salim Saleh wazazi wako wako wapi? Hawana wazazi. Lakini wanauanga wana Uganda. Wanapeleka kila mzigo, kila pesa, kila kitu washamaliza. Sasa unakumbuka na washenzi wengine kwa social media wanapambana na Bobi Wine kila siku kwa sababu hawajui. Walipewa hizi pesa ndogo sana. Lakini ana kila kitu kwa nyumbani yake, ana chakula, ana nini. Lakini mjamaa anapigana na Museveni. Asechua ficha zao wengine, lakini wanaongea kila mambo mbaya kwa Chagulani. Wote ni washenzi tu, ni waongo. Wengine ni wasenge. Kila kwa pita kwa social media. Kina Twitter, kina Facebook, kina TikTok.
Uliza wote wanaongea vibaya kwa Bobi Wine, wote ni wasenge tu. Ama ujui ni wasenge ni wanani? Uliza mjamaa mmoja anajua Kiswahili atakwambia na wasenge ni wanani. Utajua vizuri. Kila mtu naona kwa social media anapambana na Bobi Wine, wote ni wasenge. Autovuddeo. Msamotegedeo. Njagaddo siri kubaka buno, busindika mu Luganda, mu Luzungu, mu Luswahili. Ennimi tuzimira omwati zuntu azivako zoogera. Zisinga manyi nnimi nga 10 aga, nezimu nazesulwanga ziri fana nyine yimbireka. Ate ezimu sizi practice nga zoogera. Ne singa bali gera practice nga buli mukudda mu duogera, mujja kulooza ne musajja baba muzimu wa musambwa. So, ngera mbere nga mutegeera ebintu bino bye tubagamba. Mubere nga mbitegeera bulungi nnyo. Bantu banaki babeetaaza. Katudde wano ku nsonga eno. Abadde baagala okumanya omusajja gwe nabagambako eyajjawo buli mbwa yonna mu Ghana ezaali zireeta embwa ng'amaze okujjawo mukulu oli Patro bamaze okujjawo Nkwame Nkrumah. Zaleeta omusajja gwe bayita Jean Rawlings. Bulijjo mubuuza Jean Rawlings yali luddawa. Yuno. Yuyo. I mean, I don't think one really gains much having been killed. But the point is that we have set the example. We have shown that we're capable of doing it. I think what we could do is confiscate the property of the rest and send them out to the farms. Oh, yo. I mean, and work. Oyo bayita Jean Rawlings. Abaagala okumanya abaakola ensobi mu kutta Patrice Lumumba ne bejjusa oluvannyuma. Ole Patrice Lumumba yakola speech eno ye yamuviirako akabasa. Yagamba omuzungu nja kufungula akabiina tukooye Fugabbi. Eno speech yaviirako Patrice Lumumba obuzibu. Yono Patrice Lumumba batamumanyi. Attendre l'indépendance, aujourd'hui victorieux. You who have fought for independence and are today victorious, I salute you in the name of the Congolese government. À vous tous, mes I amis, salute all my friends who fought relentlessly at our sides. nous avons connu les ironies We have been subjected to insults and sarcasms, que nous devions subir matin. to the blows we had to endure from morning to night just because we were Nous Africans. étions des nègres. Nous avons connu que la loi We n'était learned that the law was never the same according to whether it was applied to whites or blacks. qui oubliera les fusillades. Who will ever forget the shootings or the barbarous jail cells awaiting those who refuse to submit to this regime of injustice, oppression, and exploitation? Speech yaviirako Patrice Lumumba. Katuulira nakano mutegeeri mbadde mbagamba. Na wano nga bazza. Belgium is returning the remains of the icon of Congo's anti-colonial movement to his family. A single tooth is all that is believed to remain of Patrice Lumumba after his assassination in 1961. An official ceremony to hand back the tooth is being held in Brussels. We'll speak to our correspondent there after this report on who Patrice Lumumba was and how he died. Tutuula wano ne tukola okunoongereza ne tubabulira ebintu bino ntibibasomesa mumanye kubanga ebyo byonna byenjogera njagala mbirireetinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda omulonde mumanye kyafeesinga njagadde obasomesa ebintu bino mutegeere ekizibu ky'abaddugavu n'eky'abannayuganda kiri luddawa tekyawukana ne mubasomesezzaako olwaleero eno vino nayoga nti abobongo obutono mujja gyesonyiwa kati esigadde dakiika 3 ebigambo bingi ebyogeddwa mu wiiki eno naye ku byogeddwa mu wiiki eno tutandise paati tuyaviri paati twetandise ulire omukulu ono ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP bagala bitiibwa bawerekera balala basapota b'abantu balala mu
mukiwulidde ekizibu kya kikankaddemu party twetandise ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP bagala bitiibwa bawerekera balala basapota b'abantu balala. Alright, banyaba ne basebo ndi wano bategeeza nti tewali kintu kyokuleba mu setteeserezo w'eggwanga nga Museveni takikkiriza ku lulwengo omuntu. Mwenna abaddeko nga tukola videos n'ebbanga lya myaka 5 n'ababira b'essaawa zino mukulu Ssekikubo n'abantu banne baakunganya emikono egijjamu omukulu Mpuuga ne banne obwesige kankiito kabasanya Serezo mu w'omusolo oba okubulankanya Serezo mu w'omusolo ne bakunganya emikono egina okuleetebwa mu parliament. Kati baava eggulu Mama Lususu n'abula mu parliament ne yeekweka parliament n'agirekera Taibwa. Nenga Taibwa wansi wantu wana ayina ebiragiro ebimugamba togeza n'okkiriza sensa motion yonna okutebbolingibwa. Ssekikubo ne banne bagezezzaako nnyo okukwestioninga n'okusaba motion yaabwe eyitewo. Nga buli lwaba babyogera nga Taibwa atunulako wansi wano ng'asoma ngambye mpozi motion sensa teyitawo Taibwa ng'anyiga epeesa ng'abajjako. Kitegeeza order from what? From above. Mwanabe mukulu Mathias Mpuuga Nsamba the chief dancer ng'aleese amabaga gagenda okuyisa nkiddamu tewali kintu kyonna kiyita mu gavumenti mu parliament ya Museveni nga Museveni si asazeewo. Ladies and gentlemen, this message goes to all Ugandans wherever you are. There is no any bill which is tabled in the parliament. Either it is going to be tabled by the NRM MP or the so-called opposition MP, which is not purported or written or supported by Museveni and NRM. Whatever you hear or you see right now, Mathias Mpuuga Nsamba and Norbert Mao, they are trying to do, it is a state project which is about to happen. Mathias Mpuuga Nsamba is going to ask the parliament to let him ask for a leave to table or to write or to draft the following amendments. These amendments, they were drafted by Museveni himself, transferred to CMY, thereafter handed to Chiriwa Kiwanuka, from Chiriwa Kiwanuka to Mathias Mpuuga Nsamba. Whatever Mathias Mpuuga Nsamba is going to table or to present and Norbert Mao, all these Museveni's well-planned bills. Abatimanyi birowoozo Mathias Mpuuga Nsamba yagala kutta mu parliament bibino wano wammanga. Njoke tugende tutandise party tubibino wano wammanga. Mathias Mpuuga Nsamba agamba bw'ati nti bibino birowoozo byagala okuleeta bikyusibwe mu ssemateeka w'eggwanga. Agamba acquired to restore and re-entrench the presidential term limit. Nti ye mu bwongo n'omutwe gwe gumuweereza nti agenda kuleeta etteeka erigamba nti bazzeewo ebisanja ku kkomo ery'omufuzi. Omutwe gwe gumugamba akasooka. Akokubiri agamba the presidential candidate to have running mate who shall be the deputy president. Agamba mu tteeka lina babbiri nti omuntu yenna agenda okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga ajja kubanga alina omuntu gw'atambula naye ku lusegere ng'ono yamumyuka era nga bwe bawangula akalulu ono yafuuka omumyuka obutereevu nga bwe kiri mu America. Ye omutwe gwe bwe gumugamba. Muteregedde bulungi nnyo. Akokusatu, introducing a second tie of the parliament with 39 MPs from the original 39 districts of Uganda. The deputy president shall be, it said. Agambye nti agenda kuleetawo akawaayiro akala akagamba nti parliament eyabamemba parliament 39 era okuva ku 39 ku district ezimanyiddwa mu ggwanga baddizibwewo naye nga abamemba parliament bano bagenda kuba bakulirwa akulira oba amyuka omukulembeze yagenda okuba akulira abantu abo embaata yaneti. Akawaayiro namba 4 nti reduce the size of the parliament to 292 MPs. Ndi bakendeeze ku bungi bw'abakiise mu parliament okuva ku 1556 mubadde ku 252 mutwe gwe gumugamba. Akokutano
allow the ordinary voters to challenge in courts the presidential election results. Nti akawairo kaletako kutano kagenda kuwa obuyinza obukkiriza bannayuganda okugenda mu kooti z'amateeka okuwakanya ebivudde mu kulonda okwaba president w'omuntu yenna abawangudde bo batakkirizigana mu bagende mu kooti bawaabe nga bwe kyali kiwaddewo ddira ne bakyusa ddi ebivudde mu kulonda. Number 6. The presidential election results for each district to be declared at the district before their transmission to the National Tally Center. Nti byonna evudde mu kulonda okuba okulembeze bw'eggwanga saako n'okwo okwameba parliament okwa buli district birina okulangirirwa mu district eyo kennyini bamanyani awangudde nga tebinnaweerezebwa ku kitebe ekikulu gye balangirira ebya bivudde mu kulonda okw'eggwanga lyonna. Akasembayo. Allow the prisoners and Ugandans in diaspora to vote. Mukawaira kako musanvu mbwaleta ennongosereza egamba nti ekkiriza abasibe bonna bali makomero okwetola eggwanga lyonna saako naffe abasibe bali mu diaspora okulondera gye tuli ebweru w'eggwanga kubanga naffe tuli basibe. Nkiddamu. All Ugandans diaspora, we are prisoners but we don't know that we are prisoners. Naffe tuli basibe. Do you copy that? Bagenda kwa kula patia awagira ene batajwa katifa politiki bainzo tukizogena kulonda ani leka nawe kale byo byagambye okuleta ekyo nakyo mukyegidde bulungi nnyo. Kati omwami ono y'omu akabinja ke aka DP block mwakawulidde bye kayogedde bulungi nnyo naye eyo sigenda genda olw'ensonga nti byonna mbyogedde emyaka gyonna. Byonna mbyogedde emyaka gyonna. Saagala biddingana. Naye kyengendo sooka obbalagamu kiri ekintu kimu katambi kano kengenda okuzannya. Ngenda kateekamu forensics mutegeere kye mbagambi. Mu bye mbasomesezza wali mu bintu bya colonialism ne neo-colonialism ne pan-africanism oba pan-africanist. Kati umugenda okutegerera mu ka video kano nga tugenda kakola ko forensics ere wobongo butono soko otambulemu tujja kusobolawo akantu kano kengenda okuzannya. Mwakalabe nengenda kazannya ku mugenda okutegerera ebyebasomesa wano nti fuante tujja kusiika binyeebwa. Wulira bulungi nnyo. Before nga sinna kazannya kankuwe preamble oba entandi kuba okubikkulwa ko bigenda okwogera. 1. Mu ggwanga Uganda fenna abanyigirizibwa twagala enkyukakyuka. Era omulabe waffe ali ogwo Yoseriti bahabula tabasula mutabani wa Akala ekyensi emizizire ensanga bisibe na nyini kwa buyonjo etambula. Atali Munnayuganda atalondebwangako awamba atta ajja abantu ku mataka abuzizza abantu ssente n'emirimu gyonna buli kimu n'akitundu ekyeggwanga tulwanyisa. Naye bano bonna bagaa tebali mu opposition obwenyi bwabwe bwonna babutadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe balwanyisa. Naye Kyagulanyi yali mu State House Entebbe oba Kyagulanyi mu State House Nakasero. Kyagulanyi yagoba abantu ku mataka ye Governor Bank of Uganda yassa abantu yawamba abantu. Fenna our main target is Museveni kubanga yaleese ebizibu bya Uganda byonna. Naye ate bakyali bano badidde buli kimu kyonna kyonna kye bandibadde bateeka ku Museveni bakitadde ku Kyagulanyi batuse n'okugamba nti bagenda kuggyawo obufuzi bwa Kyagulanyi obubi. Wait a minute, and if I may ask, is Kyagulanyi the elected president of Uganda and is the one in the refugee camp in Entebbe or in Nakasero? No. So, how dare you say that you are going to challenge the bad leadership of Bobby Wine? Which bad leadership are you talking about? There is no political party in Uganda which has established itself to challenge Museveni. And it's Snoop and Robert Kyagulanyi Ssentamu, the only party in Uganda which has an official headquarter and genuine supporters across the world. Tell you, kati ogenda kulwana Kyagulanyi n'enfuga yembi afuze luddawa afuga luddawa.
era ani gwafuga mba wapuliyambo okubikkulirwa entandikwa y'ebintu video gyengenda okuzannya kuba nsooka kukusunirako n'enkutangaza nga sinazannya katambi mbu bagenda kujjayo enfuga ya Kyagulanyi embi sooka obuuze omusajja omukulu omutwe gwo guno gukuweereza nga bagulina okukuweereza oba omutwe gwo gwakwegaana ekizibu kye tulina nti kasitwa omutwe gwo gukwegaana okweyimirira obanga nakalanga ngwire the moment you fail to cooperate with your head that means you are God. So these fellows, they are seeking a head and they lack knowledge. Although they hold degrees, minor degrees, but their main focus is Robert Kyagulanyi Center and National Platform, not Museveni. So, kino kikuzayo bulungi nnyo okutegeeza obuzibu bw'Abafirika bwe nkusomesezza. Waliwo agambye the point of correction. No, it's not a point of correction. Naawe weesana kati kusomesa kubanja era kusomesa otegeere. Ekyo kyogerako bwogezi ne tekiri practical. All Ugandans elected Robert Kyagulanyi Center 75%, but Museveni rigged elections and he took over power by force. So any opposition figure to attack Robert Kyagulanyi Center is a mess, and it's a mess. They're supposed to attack Museveni, not Kyagulanyi Center. Chenjagala otegere kiteke mbongo. Don't write your fake stupid comments here. Banda Uganda balunda Kyagulanyi bitundu 5 ku buli 10. Museveni nabba akalune yeteeka mu buyinza. Kati go bayina okuteeka KS la ye Museveni so si Kyagulanyi. Kati olinga agamba nti opposition kale balumbe Kyagulanyi kuba yafuga eggwanga. Tokiranga nawo omutogo sana kunoonyerezako bunoonyereza. Na usawa kunoonyereza obwongo bwo si bubwo. Ngezaako kugamba nti abali mu opposition bonna obusungu bwe bandi babuteeka ku Museveni so si Kyagulanyi. No. Kubanga Kyagulanyi ayagala kujja Museveni. Katate bo bagala kujjawo Kyagulanyi kyengezaako kugamba. Boboga manto oyagala Museveni aveeko Kyagulanyi ate olumba waaki. Emundu zitunuza Museveni nga Kyagulanyi bazitunuza Museveni. Kati gwaga nti oyagala Museveni aveeko ate bo okyuse mundu zonna zitakulwa Kyagulanyi Center. Museveni bo mulese nga ali muki? Ali mu safe zone teri amukwatako. Kingeza kugamba nabagambe no video nga obwongo buli 0.50 gibira mu video gifeeko boli comrade nga tewategedde please eno video nage sibuli ategera nti agenda jiwulira. Kingeza kugamba baka video njagadde okuwa puliyambo bwe ntandikwa ebigo nga sinazanya ka video kano tegera obwongo bw'abantu bano. Kati ngoyagala kutegera kyenkugamba okitegere bulungi nnyo kati kankuzanyire ka video loko otegere kyembadde nkunyumira baba mulwawo kutegeera. Ulira akatambi kano. Bulongo esaze umafia simpuga bakwatire bendera mu kalulu k'omwaka 2026 avuganye Kyagulanyi yamugoba ku ky'omumyuka we. Asobola President Yoweri Kaguta Museveni era agenda okubawonya obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baleeta ate n'abalyamu olukwe. Statement yoyulidde bulungi nnyo nga video katandika kyembadde nkugamba. Tokola no comment kubanga oyagala bako comment nga abantu bakulabe. Nze ngendo okujja okukola videos nga namaze okukola analysis ne search okutegeeza kyengendo okugamba nze siva mu bank. Balwanyisa obufuzi bwa Kyagulanyi bwe bulwa. Balina kulwanyisa Museveni eyabba obuyinza bw'abanna Uganda bonna n'abweddiza. Kati bavuganya Kyagulanyi tebavuganya Museveni. Kyengeza kugamba they are not against Museveni, they are fighting Kyagulanyi. They are not fighting Museveni, they are fighting Kyagulanyi. Kyagulanyi is situated in Magere and at Kavule.
We know power is in what? In Entebbe and Kololo. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is fighting Museveni, who stewarded at Entebbe and what? And Kololo. And what? And Nakasero. Karateba nbalwanyisa Kyagulanyi we Magere. No way Kavule. Bintu biri byanjawulo. Kankudire mu kawulire bulungi bono va kuno comment yo jagitereza DP Buloko esazewo mafia Simpuuga bakwatire bendera mu kalulu k'omwaka 2026 avuganye Kyagulanyi yamugoba ku ky'omumyuka we asobola President Yoweri Kaguta Museveni era agenda okubawonya obukulembeze ba Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baleeta ate n'abalyamu olukwe. Offices za DP Block en Namirembe mu Gombola ye Lubaga mu Kampala bannakakundi aka DP Block abasigalawo nga bakulembeddwa Lubega Mukaku gye balangiriridde nti baleeta yali omumyuka wa President w'NUP mu Buganda Mathias Mpuuga okuvuganya eri mukama we Kyagulanyi Ssentamu Robert ne President Museveni mu kalulu ka 2026 mukifulume ekyafalawe Magere kigudde temulwawo mukifulume echa Falawe Magere gwakoze comment video njagadde njikunyonyole kigambo ku kigambo lyo kotegere comment gyokola nti lumuwandika comment nga tomanyi ebigaye naye bayogede tebigenda wa Museveni bigenda wa Kyagulanyi ekikyamu tinjagadde otegere Robert ni President Museveni mu kalulu ka 2026 mukifulume ekyafalawe Magere kigudde temulwawo okufa mugagamba jajja kikulembera ekyo n'aba DP Block bagamba bajja kikulembera naye bwe mubanga mukulembeddemu ababiri temubeeranga exclusionists abantu abasindiikiriza abalala ewaki ebweru twagala mukulembere Mwami Mpuuga ne banno nga mukkiriza n'abala balina amagezi mu kifo ky'okufuna abakulembeze ab'ensa twaendinga kufuna ba Ozambe mwabaise Ozambe twaendinga kufuna ba Ozambe presidential candidate Ozambe member of parliament Ozambe kansala Ozambe esiwa ekifo kyonna kibadde kitoneddwa langi za DP enjeru ne kiragala nga beenaanisa obujozi obuliko ekifaananyi kya Mpuuga n'ebigambo ebisoma nti Mpuuga my leader ekivunulwa nti Mpuuga omukulembeze wange mu lukuŋŋaana luno lwe bayise buyinza 2026 bawanjagidde omutonzi abasseeko omukono gwe ogw'ekisa batwala obuyinza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko 2026 State House amina wadde balangiridde owaabwe tebakwese busungu bwe balina ku mukulembeze wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe bagamba nti be bamuleeta ate n'abeefuulira balina ebirowoozo ate bamugaso muki mu struggle twagala mukulembera DP Block nga mumanyi ne UPC ina ebirowoozo nga mumanyi n'abava mu NRM abeeraze nti balumirirwa balina kye basobola okuzannya baweze okunoonyeza Mpuuga akalulu okwetoola eggwanga lyonna asobole okuwangula Museveni. Alright. Ndo stila nnyo kwa bantu mu comment section budde. Ndowooza owulidde video gitegedde bulungi nnyo. Kati bw'owulirira abantu bano abasajja bakulu nga boogera ebigambo ebyo, for me I'm not surprised. All along kuba bano bakuliddemu bamanyi. First and foremost their problem is these are job seekers. Bonna 90% abaana ba DP Block, abaana ba UID, n'abaana ba DP, these are job seekers. They are not serious at all since day one. These are job seekers. Tekuli kayinza gati nkola mulimu guno, but they are well off because bade bazanya politics wakufuna sente. Nga balwanyi babadde ba defend babadde ba Paulo Sigani babadde ba Magwaya kwekuba golo gwe mulimu gwe babadde nago bamanyi omupiira bulungi bale posiga baliyo yalaba oba yali wa Man U bali waseno sijjukira ye Magwaya wa Man U tumanyi bulungi nnyo bo badde bekubanga golo Museveni nga afuna victory kati bali kosa was right now mu era ya kyabo wiki tikijja kusoboka kati abantu bano bona tebali serious one mu politics tewali muntu gwe baleeta no buli muntu yereta yekka the moment omuntu afuna idea
ejjo kutandika ekintu kitegeeza tomulese mukulu mukaako amabike mwenna bwe mba muga nti mwaleeta Kyagulanyi mmwe mwasigalira ludda wampozi yes ekibuuzo kiri mwaleeta Kyagulanyi kale tukkiriza mmwe mwasigalira ludda baamuleeta. You mean the ideas you initiated or you taught Robert Kyagulanyi Ssentamu, those ideas you failed to put them in practical so that you can be like Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ebiroze mugati mwateka mu Kyagulanyi omuzimba mwe mwali mu byezimbira mufuke Kyagulanyi kyali era nga kirowoozo ki kye mwamuwa one DP ekibiira mwe muva mwenna temwina na kitebe ekibiina mwakiguza NRM omugenzi Dr. Sebana Kizito mwenna yabasomesa ku ssente ze his cash money mwenna abaana ba UID bakina babike bamukaako Dr. Sebana Kizito yabasomesa ku ssente ze era mwe mwamulyamu ne muwa obutwa. Sebana Kizito mukwagala DP yagula n'ettaka mu bwenyi bwa Lubaga division ettaka liri ku kkuba erigenda ku Central University zali futi 10.5 njimanyi naliwo nga bagironkinga mwali muzimbye kwa toilet yenkoma ono ate mujja kunyiza ate nga video yembadde njikoze bulungi nnyo mujja kunyiza ngende into details kyembadde saagala. Mujja kunyiza ngende into deep kyembadde saagala. Mavuka munyiza ono mwamulyamu oluka Museveni naamu obutwanga ayise mu ono. John Sebana Kizito may be well advanced in years, but he still has his pulse on the country's political developments. The 81-year-old former presidential candidate and Kampala mayor says President Museveni should hand over power at the end of his term. Kuna gunte yandi etsimbyo nemukaga tene etsimbyo nemubiri gumu teyandi etsimbyo kwigaba wewa enseno werimu abantu bangi awene ebutayizo okubine kutinga kuibi. Sebana was a strong critic of President Museveni's government in his heyday. The passage of time hasn't changed him much. He expressed pessimism about the achievement of President Museveni's plan of turning Uganda into a middle-income country in the next 5 years. President, ye was the target. Ya grunyo. Umulimu gwa nukola. Munene nyo. Okufuula Uganda middle income country. The seasoned politician who was twice elected as mayor of Kampala offered some advice for the current leaders at City Hall. Balwe kubanga bagamba tinjovu ebiri wezirwana butu bwebukwatibwako baleme okukikola ekyo naye bonna bagambe nti kiki kyetukola ekiyinza okutwala ensi mu maaso naddala ekibuga. Bwe mpulira ebintu bino abasajja baasomesa abavubuka ku ssente zaabwe
ne bakola buli kimu okujjako Museveni bano nga bamagwaya bakuba golo ba Paul Siga ne bekuba golo bano kati ova kyovola abaga nti ebisajja bino okufaano ku Uganda okutera ebisajja bina byafuze bino okufaano bino okufa biveewo ebyavirako omusajja ne sebana okufa bakafumbe mukasa banna santege sebagala bali balina ebizibu byabwe banavuka mwe sajjamu amu ino kufa kubanga ne tunabavuma era mujja sigala nga temugenda tereza muri basiru oyo musajja gumula gomba sebana Kizito Mugenzi yagula futi 10.5 opposite ne Rubaga division ukabaka njagala ku kikube kidda ku Central University nga bagenda okuzimba DP headquarters ku senteze ezembata zante zizimbanga wa the toilet bavu mu musajja kyagulanyi mu myaka 3 n'ekitundu akoze buli kyale mibine myaka 6 gomumanyira mulese mu 7 abyaka lwe myaka 40 na Uganda myaka 6 atutte buli kimba kizimbye Rwanda nga nfundikira video kano mukasalemu banyabo ne basebwa ekira kyo mutamanyi kino nga embaga yo lichenjogedde mu reflecting ku Robert Kyagulanyi Center nga musasira Robert Kyagulanyi Center mutalwanyisa mu 7 ye kalwanyisa government yes bili Robert Kyagulanyi Center alwanyisa government bili nawe ali comrade tolwanyisa mu 7 yekka wabula lwanyisa ne Pilato jukira eno Uganda yennemiro ya Rwanda jejja buli kyakulya ekiyimiriza weggwanga lya Uganda genda wetegereza okakasa kino tiimu yonna kati ekulembe ekuma mu 7 bonna ba PRF wonnantu banyintara hamwe bonna balinge bapima kulwayo bonna bantara hamwe yakyusa that team kubanga balina protecting ennimi katulwanyisa government yezi Uganda nnimiro ya Rwanda intelligence ya DMI ekolaga ne CMI ne operating batambule tulwanyisa government yezi politically economically socially yensonga lwaki buli munyarwanda yika mu gwanga. There is no way in a serious government whereby someone can fetch your citizens from your country to other country without even talking or without saying anything. Tewali wosobola bile bintu byotoka mu bulya bulungi mbitegeere bwe mutabitegeera fe kitu ekitajja kutuluma maibo yogere kintu ekikuva ku mutima tolumwa nyonge ekintu ekikusigade ku mutima era bwe yogere kikuli ku mutima mutima atirisi gutoolokokako bwe tubaga ebintu bino mbitegeere bwoba tobitegedde ekinakutuka ngo budde bugenze kijja kukuluma nnyo ng'ate fe tekikyatuluma kuba tukijje ku mutima. Tulwane ensezi badikiteta aba kubanga Uganda nnimiro ya Rwanda kyovola de covid centers zonna bazibanga ne bazitwalira okudukanya government zaabwe passport za Uganda banyarwanda bonna bali mu diaspora bonna balina passport za Uganda sente za Uganda zonna ziri mmanya g'abanyarwanda bambega abega bana Uganda banyarwanda
abatulugunya banda Uganda banyarwanda baki kubanga temukimwe temwagala kitegera kati nkibagambye musasire Kyagulanyi mumusabire nnyo musabire eggwanga lyammwe bomuna agala okusituka nze tekijja kunuma kigenda kuluma mmwe nga musigadde enfuuzi. For God and my country video wele tusekane ku Sunday sabiri zakawongeze bulange mengo mayiganzija video wedde tusekane ku Sunday sawa 2 ezakawongeze mukama abankumire weraba.